olwaleero tugenda kumala emipiira egya round 16 nga Romania egenda kuzannya n'eggwanga ery'Abadach ate Austria emalirize ng'ezannya n'eggwanga erya Turkey. Mpozi ne leero era nga bukya abanaabasobodde mujja kulaba ku Brazil ng'ezannya Colombia. Brazil ng'egezaako nayo okwesogga enzannya ez'okusirisizaawo ez'empaka eza Copa America ezaategekebwa eggwanga erya USA. Okutandika n'olunaku olw'enkya wagenda kubeerawo okuwummula mu Euros, n'olwokuna olwo abanaagenda mu quarter final oba kale abaatuuse mu quarter final balyoke bambalagane olunaku olwa Friday. Spain egenda kuzannya Germany ate Portugal ezanye Bufalansa. Ku Saturday Bungereza ezanye ne Switzerland ate omuwanguzi wakati wa Romania n'Abadaaki ajja kuzannya omuwanguzi wakati w'eggwanga erya Austria ne Turkey. Olaba ate Austria bweddamu Abadaaki obajjukira mu kibinja bwe baalimu bonna. Omusajja ono Austria etendekebwa Ralf Rangnick yakubye omupiira gwabadde omuzibu ddala. Oboolyawo gwe mupiira gwabwe ogwa bulijjo, naye jjukira ttiimu eno etendekebwa Ralf Rangnick abadde yakamaliriza omulimu gwa ttiimu ya Man United. Awo wonna wonna wakati teyafunayo mulimu mulala. Kale nno abantu abasinga nga bamulina mu kifaananyi ekya Man U nti omusajja bwe yagenda eri nga yagulya, ne bamukubanga olwogo olwo olwa buli ku makya. Cristiano Ronaldo n'amwogera nako n'agamba nti nze bannayo oyo omusajja simuwuliranga nako nga maneja w'omupiira. Mubijjukira ebyo ndowooza. Akati Austria bwejja bweti n'ekulembera ekibinja omuli Bufalansa ne Holland ne Poland nga gye wandiise entono esembayo, kikuweereza obubaka obw'omupiira Austria lwezannya. Kubanga ate era tebalina nnyo bazannyi bali awo nti nno bajja kutiisa. Bano ba Marcel Sabitzer fenna tumumanyi, yaliko ne mu Man U wano ne bamugoba nti gugwe tegumala oyo mutindo gwe tegujja mu ttiimu nnene nga Man U. Bamaka Arnautovic teyakubirako na mu Big Six e Bungereza. Be bamu ku bazannyi abalimu. Mpozi n'ono omulenzi Leima azannyira mu RB Leipzig ate oluusi n'okumusoma tebamusoma. Nkugambye ndowooza Ralf Rangnick omulimu gwe gulabika, era bw'aba yakulembera ekibinja ekyo omuli abanene ate nga ne goolo Bufalansa kwe yabawangulira goolo emu ku bwereere yali yakyeteeba, be bagyeteeba. Omuntu yenna okusisinkana Austria ku lunaku luno nga gwe Turkey olina okwekwanyakwanya mu bwangu, kubanga ke bageza ne bakeera goolo bayinza okukuba olukunkumuli. Turkey erina okukuba baasi okulemesa abasajja abo. Ttiimu etalina nnyo ba stars abo ebeera nzibu ya kwetegekera. Kizibu okumanya ani gw'ogenda okuggalira, ani gw'ogenda okuleka yeetaaye. Olabirawo kasajja si kamanyifu kakakubayo ne match 2 zokka ku national team ne mu kilabu yako oluusi nga kavana ku benchi, ogenda okulaba nga kekabatokosezza. Omupiira bwe butyo bugubuzaabuza. Kale nno ye match tugenda okulaba olwaleero, ze match zembi ze tugenda okulaba olwaleero, naye nga Romania yesooka mu nsiike. Tugenda kulinda bulinzi tulabe engeri gye bagenda okweyisaamu mu mupiira ogw'olunaku olwaleero. Mu kibinja tebaalabika bulungi nnyo abasajja bano aba Romania, naye era Romania egezaako kwezimba bwezimbe ku ddangulu. Akaliba kebadde ekuba ennaku ezo okuva eri golden generation yaabwe eyaba George Hagi ndowooza waddawo ko awo ne generation entonotono omwali ba Adrian Mutu. Kirabika akaliba kaabwe awo wekakoma, bagezaako kwerwanako ku ddangulu. Naye mu mbeera eyo bwetyo olowooza nti basobola okuteekawo embeera egezaako okutangira Abadaaki. Abadaaki nabo okufaananako ne banene bannaabwe abalala nga Bufalansa, ndowooza ne Portugal, abo akaliba kaabwe tekamuse bulungi ne Bungereza. Bakubanze Bungereza nze omu ku bantu abatagitwaliramu abo abanene, era olw'okuba nti nno wano mu Uganda erinawo abantu baayo abaagala okuwulira nga ogyogerako ebiwoomerera byokka. Nsobola okukkiriziganya nabo nti Bungereza nnene, naye nze omu ku batakkiriza. Ate Bungereza n'esalawo n'etandika okwewulira nga bw'olaba Abajamani bwe beewulira, nga bw'olaba Abayitale bwe beewulira, nga bw'olaba Ababrazil bwe beewulira, n'Abadaaki mu bo tebatendesa muntu atali waabwe. Bungereza yatuuka n'epondookamu awo ng'era mu butuufu abatendesi beeyina tebamala.
ne bafunayo ku Fabio Capello naye era bamwogerera Gagamba Gasongovu musajja watunadduka, ne baleetayo ku Goran Eriksson era naye n'abakwatamu nzaalo ya Sweden naye era n'atuuka ne bamwogerera ebisongovu naye ekintu n'akisuulawo. Ega ne kirabika nti Bungereza eno yo ttiimu nzibu buzibu, si y'amaanyi naye nzibu buzibu, tekolekamu mirimu. Naye nga bw'oba oyagadde oyinza ogiteeka ku lukalala lw'ettiimu ezitannaba kuba kapiira oba oli awo abaziwagira ke bagisuubiramu. Ttiimu ezirabise nti zisambyeko bulungi omupiira nga gunyuma ne ku maaso lirina eggwanga erya Austria, eggwanga erya Spain n'eggwanga erya Germany. Abo bo balabise bulungi, naye ate ekyennaku abasinze okulabika obulungi bagenda kusisinkana ku Friday. Kitegeeza omu ku bo alina okukoma awo. Bw'ataba mutegesi Germany abeera Spain. Alabise nti nno tournament eno ekyamugendedde bulungi. Mpozi eno Austria yakuba Abadaachi abo tuniiru. Kakati okudda ku saidi ya Bungereza, Bungereza simanyi kubanga baayise kaguwa ngera bwe ntandise nti ne tournament eno ebadde tennaba kubatambulira bulungi n'omulundi n'ogumu. Akati tulinze okulaba oba ttiimu banaddamu ne bagikwatakwatamu. Waliwo ebirowoozo ebigamba nti Anthony Gordon yandibadde atandika ku saidi eno eya kkono, abalala nga bagamba nti ne Cole Palmer omuzannyi oyo wa ttiimu ya Chelsea naye yanditandise omupiira ogwo. Batandise dde okwogerera ebisongovu Southgate, naye ate Southgate ono abadde ayinako waabatutte. Kubajjukira mu World Cup ya 2018 Russia baatuuka paka ku semi-final, ne bajja mu Euros ezaddako 2-2 ne batuukira ddala ne ku final Italy gye yabakubira, ne juzi mu quarter final eza FIFA World Cup ezabadde mu ggwanga erya Qatar bagenze paka ku quarter final, naye yabajjeemu ye Bufalansa. Bufalansa emu ku babadde ba favorite mu tournament eno era bagendedde ddala paka ku final mpozi gye basanze aba Argentina ne babakubirayo eddiba. So kakati abo babadde basobola okwekwekako wali nti waayi omusajja yatugjeemu, omusajja si musajja munene. Naye era ne mu nnamba ezitali zimu bagezaako okutunuulira ekifo kya Harry Kane, naye sirowooza nti oyinza okunyeenya ekifo kya Harry Kane kubanga yabadde established. Kiba kizibu okumuteekamu n'ogamba nti oba okumugjamu n'ogamba nti oba okubise Oli Watkins, kubanga obuzibu bwa cup tournament si buno temubeeramu kugezesa. Bw'olaba Euros zino ziringa World Cup, ndowooza ne gundi ne AFCON, ekinene nnyo ky'osobola okuzannya mu tournament bweti mipiira gibeera 7 gyokka. Kubajjukira mu kibinja olinayo emipiira 3. Kati bw'ogenda ku round 16 ogwo gwa 4, bw'ogenda ku quarter final ogwo gwa 5, bw'ogenda ku semi final ogwo gwa 6, bw'ogenda ku final ogwo gwa 7. Ate final jjukira ibeerako ttiimu 2 zokka, si buli azze mu tournament nti anaatuuka ku final. Akati bwe kibanga olina emipiira mitono bwe gityo, olina okuleeta abavubuka abaakirawo. Kati twalabyeko ku bazannyi ab'amannya nga Dusan Vlahovic, ba Alexander Mitrovic mu ggwanga nga erya Serbia. Ffenna tubamanyi ba Filip Kostic, ffenna tubamanyi balungi bazibu, naye bavudde mu tournament nga tebateebyeyo na ggoolo n'emu. Kakati bw'obanga gw'olwawo okwaka obeera muzibu wa kuzannya mu tournament bweti. Kati bw'olabanga Oli Watkins yalabise bulungi mu Aston Villa, ne Ivan Toney yazze n'ayingiramuko wano ku guno gwakaggwa n'aseetinga n'omutwe Harry Kane n'amaliriza, n'ojjawo n'osikirizibwa nti ono atandike. Awo jjukira oba ogezesa bugezesa, ate nga mu kugezesa kimanye nti n'oddaka singa kyogezesezza kituuka ne kikola ki ne kikwokya. Bano bonna abavubuka ba Berech Eze, ba Gerald Bowen, bonna balungi okujjako nze Bungereza obuzibu bwenjirinako butazanyisa mulenzi ono Adam Wharton, mulenzi wa Crystal Palace. Omulenzi oyo mukaaga eyo abadde agikuba bulungi mu Crystal Palace, era abadde batera okumwaŋŋanga mu ttiimu ez'enjawulo eza Premier League. Mubadde mumuwulira nga tayitikayitikako, ate nga ball distribution ye nnungiko. Kakati mulinga olowooza nti bw'abeerawo awo ne strategic positioning yeeyo, kubanga namba mukaaga eyo namba nzibu, osobola okusoma abasambi 11 kubanga era 11 be babeera mu ttiimu. N'ogamba agundi tuula waawo, okisobola, naye obusobozi kirala.
mukaaga eyinamu ebirungo byayo. Bw'otunuulira mu bazanyi bonna abali mu ttiimu ya Bungereza, omulenzi oyo alina ebirungo bya 6. Naye kirabika bamugyamu lwakuba nti wa myaka 2 gyokka. Naye ate omugyamu nti wa myaka 2. Naye ate okubisa Kobe Mayino owe18. Olw'okuba nti Kobe Mayino akubira mu Man U neneko ku Crystal Palace. Ate nga Crystal Palace season ewedde yakuba Man U home and away. So waliwo facts nyingi zendowooza nti no Southgate ziyandibadde atuulamu ne banne ne bakubaganyamuko ku birowoozo. Adam Wharton oyo yandibadde akubawo awantu awo. Naye ensonga ya Harry Kane bwe kibanga kaakati bw'ogatta wamu goolo z'ateebye mu FIFA World Cup ne mu mpaka zino eza Euro, omugatta alina goolo 14. Kiba kimuteekamu abo ba top 5 abakyasinze okuteeba goolo ennyingi mu tournament zino 2 awamu. Jurgen Klinsmann goolo 16, Gerd Müller goolo 18, Miroslav Klose goolo 19, Cristiano Ronaldo yabasinga bonna alina goolo 22. Naye ate bwe batunuulira bano bonna n'omwongereza engeri gy'ayagalamu statistics, Harry Kane awo wali close, kubanga bano bonna abamuli waggulu mu top 5 bonna omupiira baaguvaako okujjako Cristiano yakyaliyo. Yalemeddwa n'okwongerako ku goolo ye olunaku lwajjo kubanga byafunye penalty mu open play, penalty eyo baagigyeemu. Oyo no omulenzi oyo yagigyeemu oba ye goalkeeper Jan Black. Kaakati jjukira mu mateeka g'omupiira goolo eyo gy'oteebedde mu zino entegeke penalty z'5-5 nga mugudde maliri kubuliddwako awangula munne, ezo tezibalwa. Kakati mu butawala waazo yensonga lwaki Cristiano teyakoze eki goolo eyo tebagyongeddeko wadde penalty mu mwezi 5-5 yagize n'agiteeba. Kati ku mbeera eyo bwetyo olabanga omwongereza engeri gy'ayagalamu records, gy'ayagalamu statistics, kiba kizibu okutuuza Harry Kane. Kati ate ne Cristiano Ronaldo olw'okuba nti omupiira gw'omungi yagukubira Bungereza, era naye statistics zino zimukolera, kyekyamututte n'okuwaguza penalty eyo ng'ayagala ogikuba. Kyekimukubisizza emipiira gyonna Giorgio gwasembayo mu kibinja yaguzannya, so nga tubadde tulabyeko nti ttiimu singa ekozesa emipiira 2 egisooka mu kibinja ne gigiyamba okuyitamu okuva mu knockout stages nga Portugal bwe yakola, basiniya batera ne batuuzibwa okubateekerateekera knockout stages, ne baleka bano abavubuka abatali nnyo bakumwanjo ne bakuba. Naye Cristiano eyo maaki yagisaba agibeeremu kubanga statistics ze zikola geemu ye ebbanga lyonna. So kati bw'oddayo ebyokulabirako ebyo n'obiyingiza mu nsonga ya Harry Kane n'abakubaganya ebirowoozo nti no yanditudde ku bench ne bakubisa oba Ivan Toney oba Oli Watkins, ndowooza ate nga bwe batyo balengera nti asobola okumenyawo record oba eya Gerd Müller oba eya Jurgen Klinsmann, kuba kyalina chance eziwerako, asobola okuzanya tournament nga 2, eya Euro emu n'eya World Cup emu. Aba asobola okugattagattawo. Kakati awo wewali embeera Bungereza kwegenda okuzanyira empaka ezo emipiira egisigaddeyo. Naye era bw'obanga tournament eno badde ogigoberera bulungi, wateekwa okubaawo nga waliwo ebintu by'olabyemu nga byewuunyisa, oba ebimu tewabitegeddeko, oba ebimu wabibuusizza maaso. Nze kambikuweeko. Ekisooka, wategedde ensonga lwaki omusambi musaayi muto owa Spain Lamine Yamal lwaki bwe babadde bazanya eggwanga erya Itale teyasambye kusukka ddakiika 7. Abamu nno baagambye nti kali kayanga kakooye, abalala ne bagamba nti omwana oyo engeri gy'ali wa high school alabika addayo okukola homework. Enteebereza eyo yonna yabadde nkyamu. Ekituufu kiri nti etteeka ly'eggwanga erya Germany bayita erya child protection, balina engeri gye babumbiriramu abaana abato. Omwana omuto ataweza myaka 17 mu mateeka ga Germany takkirizibwa kukola okusukka ssaawa 2 ez'ekiro. Naye ba athletes oba abazannyi baabalekeramu akawaayiro nti bw'abanga muzannyi oba wa bikonde oba wa mupiira oba omuzannyo gwonna nga tannaweza myaka 17 akkirizibwa okukola obutasukka ssaawa 5 za kiro. Kaakati e Germany omupiira gwe baazannya eri ewaabwe omulenzi bagenda okumuggyamu mu ssaawa z'e Germany zaali ssaawa 4:45, kati nga takkirizibwa kutuuka ku 5. Y'ensonga lwaki baamuggyamu.
naye Yamal ayinako ekigambo kye yayogedde mu bannamawulire nga bagezaako mugeraageranya ku Messi. Omuvubuka n'agamba nti ye teriyo musambi ayinza kwenkanankana Messi, naye teyeegomba kwenkanankana Messi, wabula ayagala akoleko ebintu makkati g'ebyo Messi byakozeeko. Naye omanyi amakkati g'ebintu bya Messi anti kitegeeza ku balondo 8 oyagalako 4 ozisobola ku goolo 84 yakateeba ojja kuteebako 422 ku assist 300 bw'oba oyagala hafu okoleka assist 15 ku bikopo 44 bye yakawangula oba oyagalako 22 ono obisobola n'okubeera top scorer mu liigi y'egendi ye Spain abadde ne oba top scorer wa pitch 8 kitegeeza oyagalako 4 owangule ne La Liga 4 Yamal wadde yasabye ekitonotono naye kiyinza omukaluubirira. Tulinayo n'omulimu ogwa club football kubanga ne club football naye watuuse wewe nnyini awo wandigambidde nti nno ewakwatira omubabiro. Tubadde tunuuliddeko ku bitonotono ebyabadde ebyenjawulo mu Euros. Mpozzi waliwo n'ensonga ya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ono agenda kusiba myaka 4. Nze nno omuntu bw'atyo kye mmwegombako kwe kukola ebintu ebifaanagana nga birungi okumala ebbanga eryo lyonna, si mu kusamba mupiira gwokka naye ne mukola emirimu gino emirala. Omulimu gwe oguwangaalako ebintu oteekwa okuba nga obadde obikola bulungi. Akati Cristiano ono bw'atuuka kati ng'akyakuba ku tonament ennene bweti, mu kifo ky'okumuŋoola olina kumwegomba bwegombi osobole okuyingiza attitude ye n'enneeyisa ye n'engeri gye yeerabira ebirala byonna bw'ayingira mu kisaawe. Kubanga omuvubuka ono naggagga, abasinga ku mubadde mumugoberera, abalala muyinza n'okugugulinga awo mumanyi obugagga bwe. Y'omu ku bantu abatono ennyo abasambi b'omupiira abalina ennyonyi ez'obwannannyini. Bakaakati nange Lumansi wano wendi, singa ninayo owa bodaboda wange nga bwenzija wano ku ssaawa 9 mugamba nti gundi pakinga awo bwemaliriza okukola oli okwenzizeeyo eka, nange sebo bakozi bannange bandaba mbasiriwa bulijjo okupakinga awo owa bodaboda okuva ssaawa 9 okutuuka ssaawa 12 ng'alinze nze. Naye kaakati ye Cristiano Ronaldo ayina nnyonyi etaliiko na kugamba nti nno muzeeyi gira olindamu oba sooka owandiike ojuze kana akapapula bagamba bugambi mugira mugiteeka awo. Naye ssaawa nga 8 nja kugendako China kagamba ye bw'atyo bw'ali mugagga. Naye bw'olaba omusambi bw'atyo ng'ali mu kisaawe ng'akyasobola n'okuwuliza instructions eza coach, ng'omulaba asobola n'okusuula omupiira n'afubutula opponent ogumujjako gy'obeera nti bw'atagumujjako ayavuwala. Nze ndowooza attitude eyo ne character ne behavior ndowooza twandibadde tugikoppa bukoppi. Naye ate era Portugal yo kulwayo ekyalemereddwa okuleetawo omuzannyi amugobawo. Omanyi omusambi bw'ayingira mu myaka gino bwegiti nga n'ebintu akukumbya omusimbi mungi mupiira, kyangu omuntu okudda wali n'agamba naye addeko ebbali banne bakwatemu. Emirimu gino egy'okuvuganya olina kujjayo mbeera esiguukulula oyo gw'oyagala okuddira mu bigere. Nga tulaba Bufalansa bwetitibana olw'okwagala okusikiza Olivier Giroud. Tekitegeeza nti nno Giroud oba abadde mulungi nnyo oba nti nno Giroud taaveewo, naye oyo agenda okuddawo bw'anaabeera makasitulamu. Olaba oba ono omulenzi Kolomuwani, olaba nga gaapu wakati waabwe ne Giroud mu efficiency n'okusitula ttiimu olaba ng'ekyali nnene, nga kizibu kugamba nti nno jagezesezaawo. Kati ate abasambi nze ndowooza balina platform engaziko kubasobola okusinziira okweteekerateekera okusiguukulula sita, kubanga Cristiano Ronaldo sita. Abasambi basamba emipiira egitaka wansi wa 9 eno ku club level, kubanga jjukira liigi ezisinga obungi e Europe bazanya emipiira 38. Bw'oba osambye ettiimu yo ng'etuuse ku final za Champions League oba ozanya emipiira 13, bw'oteekako ejja FA Cup nga 8, n'oteekako ejja Carabao nga 8. Kati ate national team erina qualifiers zezanyaawo okugenda mu zino Euro, ogenda mu World Cup, wano mu Africa tulina AFCON. Ogenda okulaba ng'omusambi osobola okukuŋŋaanya emipiira wakati w'ekinaana ku 9 mu season emu. Kaakati bw'oba tosobodde kuteekerawo eyo bujulizi nti omusajja osobola okumusiguukulula, ate Euros ne FIFA World Cup zijja omulundi gumu oluvannyuma lw'emyaka 4, kitegeeza nti omusambi oba olina obujulizi oba olina platform ekumala okuteekawo obujulizi obulaga nti essajja ne bwe litadda. N'omusambi yennyini abadde ayogerwako asobola okudda wali mu kasona n'agamba naye kaakati nkima kikwako akaana goleze kafuumuuka.
naye bw'obanga nammwe eyo platform temugikozesezza bulungi kitegeeza nti temutaddewo obujulizi bumala busiguukulula musambi wa muzinzi bw'atyo. Kati twalabako wano okusiitaana wakati wa Santiago Canizares ne Iker Casillas mu ggoolo ya ttiimu y'eggwanga erya Spain. Mu butuufu Iker Casillas bagenda okumuteera omulimu ng'amaze okuleeta obujulizi mu klabu ya Real Madrid. Twalaba wano nakakati tulaba Manuel Neuer mu ttiimu y'eggwanga erya Germany alemedde mu ggoolo naye si lwakuba nti nno alemedde mu lwampaka, era ogenda okulaba ggoolo ye ng'eriko waggulu wa Marc-Andre ter Stegen. Kumpi kiringa bwe twalaba Oliver Kahn bwe yatuuka n'akaddiya Jens Lehmann, nga Lehmann mu butuufu ggoolo agirina naye ate nga buli omusajja nzibu agenda okuweza 38 nga Lehmann ayingira 36 era kumpi bakaddiira wamu ng'emipiira tebagyenkanyizza. Twalabako wano abasambi abamu kakati nganza wagira Brazil. Omusambi Lucima da Silva Pereira bwe yakubanga baaka eyo nga mu butuufu olina okubanga ogyekakasa nnyo era ng'ogikubye bulungi okugyetibamu ogamba nti onootuuza Lucio. Yensonga lwaki bano Pepe Lima Keplan Ferreira bwe tulaba kakati Kawalaata mu Central Defense ya Portugal yasala okufuna butuuze Portugal nga olaba talina wajja kukuba baaka. Assis Moreira, Ronaldinho Gaucho naye yatuula ku ba attacking midfielders abawerako nga mwe muli ne Deco Anderson de Souza ennaku zino ye sporting director wa Barcelona, naye yasala okukubira ttiimu y'eggwanga erya Portugal ng'alaba talina wajja kusuuza Gaucho. Thiago Motta kati coach wa Bologna bamuwadde omulimu gwa gundi gw'okutendeka Juventus, naye yali talina wasobola kuba namba 6 nga Carlos Saitano Bredeno Veri Dunga, Emerson da Rosa Ferreira, Gilberto Silva Presido nga bonna bali awo 6 ate bagikubanga nnungi. Yasala omusajja watukuddukira Italy nga yo ebyayo bisoboka kokko. Marcos Senna era ne yaviiremu kumpi mu generation yemu okakanasi yakubira ttiimu y'eggwanga erya Spain mu defensive midfield ng'onoogikubawa bali abasajja nga bagikuba bulungi. Roberto Carlos da Silva Rocha satu yagikubye n'akunakuna naye lwawo okuva ku bench waliwo omusajja bamuyitanga Blanco Claudio Ibrahim Vasilio yakubanga namba eyo nga toyina wogenda kuba yamala kukutuuka n'akaddiwa. Roberto Carlos najja. Roberto Carlos agenda okujja walabye ba namba 3 yakaddiwe nabo mulimu n'ono gundi Gilberto Silva Melo nga toyina wono okuba omusajja 3 agikuba bulungi. Kyekimu ne Marcos Evangelista de Moraes Cafu yatuulanga ku bench nga wakyaliwo George de Amorimo Campos bamuyitanga Jorginho nga yakuba 2 nga toyina wo okuba Cafu. Paka lwe yagikubye bwe yatandise ogikuba ate n'agikuba bulungi n'akaddiwa ne ba namba 2 bano ba Iliano Beretti bano ba Chichero Joao de Cesare bamuyitanga Chisinio abo bonna so bw'obanga oyagala okusiguukulula omusambi ow'omuzinzi nga Cristiano teekawo obujulizi mu kifo ky'okudda wali mu kasonda eno bakusaasire ku social media omusajja atudde ku baana mukuba ettaaki omusajja musiguukulule lwampaka nkenke obw'okutandika transfers ne financial year empya. Obunkenke buno buva ku tteeka aba Premier League baateekawo lye bayita erya Profit and Sustainability Rule. Etteeka lino ligamba nti ensimbi z'oyingiza ziyina kuba za mupiira, oba otunze muzanyi, oba otunze tickets eza season na zino ezakagwirawo ku kisaawe, oba akakasente akabeerako ku bisaawe. Kugeza banyumizaako Bayern Munich bo bw'ogenda okulaba omupiira mu Allianz Arena bakuwa kaadi eyo gy'oyingira nayo kubanga bali baazimba ebisaawe byabwe nga bakimanyi nti nno omuwagizi wa Bayern Munich ateekwa okuba ng'akozesa ebintu ng'omuntu wa bulijjo nga beebuuza omuwagizi wa Bayern Munich sente za sukaali azitwala wa, lwaki tazirekera Bayern Munich? Bw'atuuka oggulira omwana pampa azigula wa, lwaki tazigula wano? Kakati bo ne bateekawo embeera nga beeripye ku muwagizi ono nga takoma kukuba nduulu kyokka naye nga kasitoma. Kyova olaba nga bawa nnyo ekitiibwa abawagizi kubanga omuwagizi ono tajja kukuba bukubi nduulu kyokka na kwambala kajoozi omusambi kayambaddeko mu kisaawe wali ne bikomaawo. Bamusolooza kumpi buli kintu kyakozesa mu bulamu obwo obwa bulijjo. Era ebisaawe bino ogenda obitunuulira nga birina ne 5-star hotel abantu kwe basula, ate nno bo abawagizi abaabwe babateekamu n'emisomo. Kati omuwagizi wa Arsenal bw'aba asuubira okutravelinga by air tasobola kutravelinga na Etihad Airways nga Emirates sponsor wa Arsenal ali awo.
ebyo nno ndowooza bye byandibadde wano ewaffe era ndowooza tewandibadde muntu awulira luno olulimi lw'enjogera nga talina layini ya kettu kuba eyo layini ya bwakabaka amazzi olwendo n'omala ganywa amazzi kubanga ennyonta ekuluma ng'olwendo luli wali ng'olumanyi lwa bwakabaka kati bo bali bannaffe abazungu ensonga eyo bagituukako dda beeripira ddala ku muntu waabwe ate n'omuntu naye n'akimanya wano weewaffe so kakati ku mbeera eyo ne bateekawo ebintu ebivaamu ensimbi club bye beetaddewo nti ne mu bisaawo mu mwennyininyini mubeera mu hall omuntu n'asalawo genda nga tawagira na mupiira naye ng'akimanyi nti nno oba Old Trafford balina library ennungi buli n'agenda kweyazikayo bitabo n'okusomerayo n'asomerayo abaana abarevising ebitabo byabwe nga awaka oba oli waliwo olwogolo n'asalawo genda ku Old Trafford nga wasomera abo bonna babeerako akasente ke basasula kakati batunuulira abakulu ab'ebyenfuna mu Premier League ensimbi zino z'ofunye za mupiira kakati ako kwe baagala ojje z'osaasaanyaako ku mupiira bw'obanga olinayo naggagga nga Ratcliffe ne ba Glazers mu Man United oba bano ba Sheikh aba Man City oba ba Stan Kroenke mu ttiimu ya Arsenal oba bano Abamerica mu ttiimu ya Liverpool n'abalala babeerako limiti y'ensimbi gye bakukkiriza okuteekamu luli kyali nti ttiimu y'Ebungereza bwe yasanganga obuzibu mu by'ensimbi nga naggagga nannyini ttiimu oba Abramovich nga takwata ku akawunti ye n'agamba kale mugende musaasaanye ezo ng'alinako ekkomo ensimbi ezo ng'alina kuziwola buwozi club n'etuuka a certain period gye baba bategeeraganyeeko ensimbi ezo ne zimuddizibwa kaakati wano omugagga bamukkiriza kwongera kugula migabo mu kifo ky'ogamba nti nno ttiimu ogiwoze kati akattu kano kagenza okujja financial year eri ewedde yabadde ekoma nga 3 omwezi ogwo oguwedde ogwa June kaakati buli muntu yabadde ayagala oba buli club yabadde eyagala okutandika financial year empya from 1st July nga balina books of accounts ezikwatagana n'amateeka kubanga ate bwe bigaana bakukola kye baakoze bano ba Everton tiyawonyedde watono obutadda mu kibinja kya wansi bagikunyula obubonero bagikunyula kubanga abo bakunyula obubonero kati etteeka eririwo ligamba club ekuba mu Premier League bw'eba yakola losses teyina kusukka bukadde 115 obwa pound over a period of 3 seasons kitegeeza kati gabizaamu obukadde 115 emirundi 3 olabe loss club zekkirizibwa okukola kuba bakimanyi nti balina bannaggagga bano abateekamu ensimbi naye ate bannaggagga tebakyakirizibwa kumala gayiwamu mu nsimbi nga bwe kyali eri emabega ba Abramovich nga bajja oba ne bano bennyininyini bagagga ba Man City kubajjukira Man City eno bano abawalabu nga tebannagitwala wasookawoko omwami eyaliko prime minister w'eggwanga erya Thailand ndowooza yasooka ogikwatamu amateeka gaali tegannaba kunyinyitira nnyo naye ate abakola abasengejja ensonga nga bali closer ku Premier League engeri gyaddukanyizibwamu bagamba nti n'amateeka gano gaateekebwawo nga clubs zino ezaali zi big 4 nga tezaagala kuvuganyizibwa zino ttiimu z'eno wansi era mu mwoyo gwe gumu mwe baali baleetedde eno mu Europe mwe baali baleetedde liigi ey'abanene bokka kabeere nga tanyukidde mu Champions League positions nga be banene bokka abayitibwa oba oli mu kyamwenda kati nga United byanyukidde mu kyomunaana bakuyita buyisi kubanga bali balina ka club kaabwe akabanene bokka nga bayita United oba ne Arsenal ne Liverpool ne Chelsea Ebungereza nga bagenda eri nga bayita Real Madrid ne gundi ne Barcelona ne Atletico nga badde eno nga bagamba Juventus w'amasoko jjawo ne AC Milan twite ne Inter Milan yawo nga bagenda bagamba PSG munnaffe wasoko jje wano tukubemu kwegamba akantu kaabwe ako jjukira baakabasuuza busuuza so kakati ttiimu zino ennene Liverpool, Arsenal, Man U ne Chelsea be baali bayiyiza ekintu kino amateeka gano aga profit and sustainability rules nga bakimanyi nti nno tejja kuvaayo ttiimu ntono egenda kubeewaganyamu mu top 4 bo babeere nga buli season be balina obusobozi obukiika mu Champions League be balina obusobozi obugula abazannyi ku buwanana bw'ensimbi across Europe naye kati esobola n'okusanga ttiimu nga Brighton and Hove esobola n'okufuna omuzannyi mu Barcelona. Wolverhampton Wanderers juzi yajjayo n'omulenzi mu Portugal kati akubira eno
kwegamba ekyo baali tebakyagalira ddala nga tebaagala nnyo competition ebeere even nga eri balanced naye kakati kyatuuse ne kibookya kati clubs waliwo ensimbi ze zitasobola kusaasaanya newankubadde nga bazirina naye ng'etteeka terikukkiriza kati babadde bafuba okulaba nga abasaasaanya akasente bakasaasaanya mu bwangu agulayiko okumuzanya amugula mu bwangu ne gwatunda amutunda mangu bayingire financial ya empya ng'ebitabo byabwe biri balanced era abasinze okwetaba ennyo mu katale mulimu Aston Villa, Everton, Chelsea ne Newcastle. Chelsea no kyali kigenda jirya naye oyo omusajja Boli ne banne bwe baagula Chelsea basajja bagezi kati bwe kye baakola gw'owulira nti no baguze Moise Caicedo bukadde 10,010 gwe n'owulira nga amatu gakuwaawadde naye kakati bwe kye bakola Caicedo bamala kuzuula myaka gy'olina nti 23 oba 24 kyotyo kati kye bakola nga bakuwa endagaano ya myaka 6 olwo bakuwa endagaano y'emyaka 6 kitegeeza nti olina okumenyaamenyamu ensimbi ze baguze omuzannyo oyo across emyaka 6 obukadde 10,010 bw'ogabizaamu 6 omuntu aba anti nze n'emmento waaka yannema oyinza okwesanga omusambi bamusaasanyizaako obukadde nga 15 buli mwaka ezo sente ziba si nnyingi era ziba zisobola bulungi nnyo okubiitinga ki amateeka gali ag'ebyensimbi so kakati yembeera eyo naye nga yo Aston Villa yafunye dda ono omusambi wa Chelsea Ian Maatsen babadde bamwazise mu ttiimu ya Borussia Dortmund yakubidde sizoni eyo ewedde era ndowooza mujja kumujjukira yayambyeko Madrid okwetakuluzaako Borussia Dortmund mu final kubanga yabadde akomyewo eno mu baaka mu namba 3 omupiira yagenze gusetingira Jude Bellingham atali weewuwe nteebereza ayambadde yero bowa white kati awo kikusobera mu kuguwa Bellingham ng'ayisizaamu wali Vinicius Junior nga Borussia Dortmund bagikutula naye omulenzi oyo bamuguze obukadde 35 n'agenda mu Aston Villa era Aston Villa neeta ne Douglas Luiz bukadde 42 kumpi bwagala kuwera 42 n'ekitundu yagenze mu ttiimu ya Juventus awo no Arsenal yasubiddwa omusajja oyo kuba anyway simanyi Arsenal kyebala kubanga Jorginho akuzeekuze ate midfield ye eya 6 tekati nga cross ye eri single dimensional ajja kutuulawo abayamba okukweka omupiira naye bwe kituuka ku mbeera nti no kakati ttiimu etaamye enoonya equalizer oba ebadde draw eyagala kufuna winning goal awo Jorginho tomufuna ate awo woyagalira Thomas Partey wuyo atulaze ennaku ezo zonna nti nno si oli owa Atletico Madrid kati alwala nnyo kizibu okumwesigamako nti nno ayinza okukubira emipiira 7 egiddiriŋŋana naye nga is a better player than Jorginho kakati bwebaba nga abazannyi bano bombi tekuli yeetengeredde oba Arsenal ebala kuzza Sambiro Konga oba yabadde eri wansi eri gye babadde bamwazise abo simanyi naye nabadde ndowoozeza nti okufuna Douglas Luiz ku myaka 25 bandibadde bafunye nnyo naye kati Juventus weyo yamututte bafunye Ross Barkley yabadde asitudde bulungi omutindo mu ttiimu ya Luton tebamufunye ku sente ntonotono bukadde 5 mbogera nno ntonotono bukadde 5 by their standards nze ku bukadde 5 nekunze nnyingi naye by their standards izo sente ntono n'okusinziira ku muzannyi bw'abadde alabika Chelsea yo yafunye omuzannyi wa Leicester City anti Leicester City bagizzeemu era Chelsea eno yemu kwezi ezaasuula Leicester City kutuuka okuddayo mu kibinja kya wansi babasiseemu bano bagundi babangolo Kante Man City etute ba Riyad Mahrez abasajja baagabana Leicester City eyo okakkanangeze mu kibinja kya wansi ne United negamba Tevira yaawo nejjayo Maguire naye kakati wono babajeemu Kieran Dewsbury ku bukadde 3 bafunye ne McGill omulenzi ono musaayi muto bamujje mu ttiimu ya Barcelona Newcastle batunze Yankuba Munte bali tabayamba nnyo bamuguziza Brighton and Hove naye kwomanyira nti nno wansonga bamutunze obukadde 3 oba pound ne batunda ne Elliot Anderson bukadde 3.5 ne bafuna Lewis Hall okuva mu Chelsea ku bukadde 28 naye zino ze ttiimu zeggambye ezikyasinza okubeera very active kasooka nga akatale kano kaggulawo nga 14 omwezi guli oguwedde ne Spurs nayo yafunyeeyo Archie ku bukadde 3 okumujja mu ttiimu ya Leeds naye ate jjukira okwepena amateeka gano aga PSR genjogeddeko olina okutunda abazannyi gw'otaasaasaanyaako nsimbi naddala abo abavudde mu academy kyova owulira nga amannya gano gawulikika nga amapya naye nga abazannyi abo babaddeyo
kyovulaba ne Man City yafunye ddala ensimbi ezitegeerekeka nga batunda omulenzi ono Cole Palmer kubanga yava mu akademe yaabwe. Man City bye basooka ogisongamu luli kati yatereera olina w'ogisongeramu okuggyako ng'era ozizza ebyemabega naye nga mbeera ya sekawuka kaali kakulumye bagira ne babeekengera kisembyeyo. Ninawo omugenyi wano naye simanyi omuzindalo guliwa gwego guno nga nze sikuuli guno gwennyini. Okay, amanya gose Amanya Mulisa Roja nga ndi muyizi ku Buganda Royal era nga nkola journalism nga kosi yange. okimye ekiwona Kujja nno wano kyamazima nzize wano kulaba kikyokula nakulaba ngeri gyokikolamu kuba ebyadala maze ebbanga ddene nga nkuwuliza muzeeyi Alumasi David ate nga nkwegomba esimu naye oyinza otya okumala ebbanga eddene ate nga gw'oli muto kuba gworedde ku nsi omaze ku bbanga tto. Anyway, kale bigoberere bw'onooba obikutte onojja n'obikola. Arsenal nayo tetudde ndabyeko awo nga akalipo akabadde kasiba David Raya mu klabu ya Brentford. Arsenal ekalipuludde obukadde 27 oba pound kyendowooza nti kino bakirwisizza nannyo bandibadde bakirowoozaako dda. Aba United mutunulire nnyo ba Altai Bayindiri naddala olwaleero yali mu ggoolo ya ttiimu y'eggwanga erya Turkey yagezaako okusindiikiriza Andre Onana mu ggoolo tebadde embi soffa mu tournament ya Euros tebadde embi newankubadde bamukubamu own goal awo yagenda n'avaayo kanne nga tekabitegedde kagenda okuzzaayo ggoolo nga njereere naye nga alabise eggoolo y'essimbi nnyo oba oli awo anaateekawo embeera egezaako okusindiikiriza Andre Onana kuba kati alabika ye senior goalkeeper. United etunulidde abazannyi abawerako bagenda nno bassa abadaaki abawagisi ba United. Saabasomeddeko wano yabadde ku osajjo oba jjo ne mbasomerako ku batendesi okuviira ddala ku Ten Hag nga baliyo badaaki beereere oteekako mumyuka we gundi balese Michel van de Gaag oteekeko Ruud van Nistelrooy simanyi oba kino kyekigoba Benedict McCarthy kuba Benedict McCarthy yabadde atendeka abateebi aba ttiimu ya United naye endagaano ye yaweddeko abo bonna basajja badaaki Ruud van Nistelrooy Michel van de Gaag Renhak myaka 52 abadde atendeka Go Ahead Eagles kakati mpulidde ate nno wano ndowooza n'okugoba kwa Darren Fletcher nako kwengedde kubanga Darren Fletcher yagenda okudda ku technical bench wano yali technical director nga takkirizibwa kujja ku touchline naye waliwo omutendesi wa United yava bamuyita Eric Ramsey bwe yagenda ne bagamba Darren Fletcher ndi muzeeyi jangu ogira okwatakwatamu wano kati Fletcher mu kukwatamu ekya technical director ate bakiwadde Jason Wilcox kirabika Fletcher taddayo eri kati awo tulinze bulinzi naye ku kyabadaaki balabika bakyabongera kubanga ba agents baabwe ne ba scouts bagenze okubuuza ku Jules Kounde mulenzi oyo gwe mulaba akuba namba 2 ya ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa azannya mu ttiimu ya Barcelona alina emyaka 25 azitowa obukadde nga 6 obwa pound basisinkanya ate bakalondoozi ba Arsenal nabo baagala omusajja oyo naye simanyi ba Arsenal ono muntu gwe bayetaaga kubanga wadde olina Ben White alabise nga akuba kyanjawulo wandyagadde omuntu akubanga ekike naye nze ndowooza ebimu ku bifo Arsenal byeyeetaaga awo teweetaagawo omuntu naye Ateta ne munne Edu be babala naye basisinkanyeyo abamaaniyo. United kwe kuvaayo negenda ku Denzel Dumfries. Denzel Dumfries omudaaki era ndowooza olwaleero ajja kubaamu akuba 2 etambula akubira ggwanga lya akubira league mu Italy eyo naye mudaaki anti mbadde mbabuulira maaniyo bwegenda okujjula abadaaki but this day it amawulire agamu gagamba United yamuwadde eddendagano ya myaka 5 naye ono baba baleese nnyo ekikulu kiri nti bye banaasamba abijaamu kubanga omulenzi ono okuva byava mu Ajax mpira gwe gwadde tegutereeranga agenda ogenda e Italy gye bakuba baaka eri kakongola ziga ne bimwokya mu ttiimu ya Juventus kati abadde mu Bayern Munich era nayo byamwokezza ate akyali mulenzi muto myaka 24 kati simanyi oba Ten Hag
yamaze dde omubazaabazaamu awo nga yanaakuba ate tali ku nsimbi nnyingi, omusambi w'emyaka 24 ng'alina profile nene bwetyo ng'ali ku bukadde 42. ezo ensimbi zisoboka naddala nga ttiimu y'emu yakwata obukadde kumpi 6 n'egula Magwaya, nga yakwata obukadde 5 n'egula Wan-Bissaka. bwe bagamba nti Delete ku myaka 24 wa bukadde 42, bw'oba osobola okugyayo omutindo gwe yali ayolesa mu ttiimu ya Ajax, oba ofunye nnyo, kubanga awo wabadde Rafael Varane n'emyaka nga gimuwubidde akatambaala, kati ono baba bamufundidde ku myaka mituufu. Baagala n'omudaachi omulala Joshua Zakazi, omulenzi ono wa myaka 23 abadde mu club ya Bologna. Akati awo abawagizi ba Man U ndowooza mu World Cup, mu mpaka zino eza Euro mwandiwagiddemu badaachi, kubanga kirabika ttiimu yonna egenda kukyuka. Ekyebuuzibwa, Ten Hag anaaweebwa obuyinza obufuna abazannyi balowooza nti be basobola okugyayo ekyo kyayagala basambe. Oba United obuzibu bweyina ejja nekugamba nti gwe kyoyagala kyoba okola, oba wakeetoolola ku ddirisa ng'oli akunuukiriza ngamba naye waliwo abazannyi bannantagambwako, oba tokwata ku McTominay oyo wa Academy, tokwata ku Rashford Mungereza ne Maguire. Akati bwe banaabeerawo ebyo, era ndowooza biyinza okutaataaganya emirimu gye, naye tujja kulinda bulinzi tulabe. Ndabyeko ne Liverpool ebadde yagala Anthony Gordon, mulenzi oyo yakubira mu Newcastle. Kubanga wingi eyo naye badde tengatereera bulungi Sadio Mane bwe yagireka wingi eyo ya left, wadde Luis Diaz abadde agigezaako oluusi ne Cody Gakpo, naye Mane yali yagireka waggulu. Kakati ate Luis Diaz alabika yeerumaaluma, alina abaagala omutwala. Kati badde baagala Anthony Gordon, gwe ndowooza nti babadde bafunye nnyo, naye kirabika Newcastle tetunda. Kakati baweerezaayo ba scout okulaba Nico Williams, omulenzi mu Atletico Bilbao, mumulaba ku ttiimu y'eggwanga erya Spain, yakuba side eno eya left, agikuba bulungi, era banaamufuna bajja kuba bafunye nnyo. Tujja kulinda bulinzi tulabe engeri transfer eyo gyeneetambulamu. Obudde butuganya kukoma wano, ensonga endala ndowooza tujja kutaayiza olw'enkya. Because United era eyagalayo ne gundi ne Braithwaite, naye bamugamba bukadde 75. Nti Abangereza bamanyi tomala gamugulaabula. Bukadde 75 okuva mu Everton, ali awo bano Batodibo, bukadde 4. Naye ekituufu kiri nti balaga nti bagenda mu katale. Okuggyako amateeka gali genjogeddeko galina gabakwatira, kitegeeza bamala kutundayo ne balyoka bakola ki, ne balyoka bafuna. Awo katubalinde tunaabawulize. Mbaagaliza obulamu obulungi. Zerumansi David awangaale Ssaabasajja.